bagala kugulawo bizimba ate ebimu ng'ensonga ya rent tennaba kuggwa. Of which twetaaga President Museveni twetaaga okuggulawo. Abasuubuzi batandise okufa enjala. Business abantu bazivuddemu bazze mu byalo. Bo bali eri basazeeko. So twagala ensonga ya rent President Museveni kkiriza. Simanyi oba ffe totutwala nga bannayuganda tetuli balonzibo naye bw'oba omanyi nti naffe otukulembera kkiriza ogulewo akeenya. Ekitulese wano si bya bufuzi nti Stella Nyanzi azze kwesimbako ono naye musuubuzi ate mukulembeze azze alwanira eddembe ly'abantu. Tetumulese wano nga ffe aba FDC oba abapopa oba abaaki naye azze okulwanira eddembe ly'abasuubuzi. So tusaba President Museveni agulewo akeedizi ate nga guddewo akeedi ensonga ya rent enveewo. Tetulina bwe tugenda kujja nsimbi za bupangisa emyezi gye tumaze nga tetukola. N'olwekyo gavumenti tugiwadde ennaku 5 mpaka Monday bw'eba tekoze okutuuka Monday bw'eba tekoze ku nsonga zaffe then tugenda kutandika okulaga obutali bumativu mu ngeri gavumenti gy'enaawulira n'ensi yonna. Era twatandise dde okucoordinatinga ne bannaffe mu nsi ez'enjawulo nabo batuyambeko mu lutalo luno. Bwe ziba ng'ensi endala ziyambye abantu baazo okubanga basobola okubeerawo mu mbeera after mu mbeera ya lockdown. Yo gavumenti nevayo eyaffe ng'etunyigiriza bunyigiriza katulage ensi nti naffe tuli mu bwetaavu era tulumwa. So olunaku lwokubiri ffe tulangiridde bwe tugenda okutandika okulaga obutali bumativu bwaffe n'okulaga gavumenti nti naffe tulina okufiibwako nga bannayuganda. So tukoowola abasuubuzi mwenna teri agenda kulwanirira dduuka lyo. Kuba akagoma ka ggwanga mujje muddukire abasuubuzi. Gwanga mujje muddukirire abasuubuzi ba Keeti. Gwanga mujje. Nze Stella Nyanzi nga nzize okulwanirira eddembe ly'abasuubuzi mu Kampala abakola mu Keeti. Ng'abapoliisi tubalaba bakwata ebipapula byaffe, abapoliisi babagamba Museveni, we are ordering you to take away the rent arrears because traders in their rent are not working. Gwanga mujje. Let's
We want us to be greater informed. Lift it down, look at this. Lift it down. Yeah, but what are you?